President Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, posted a series of tweets where he threatened to kill Bobby Wine. That's his dad's main challenger, the leader of the opposition party, and Muhoozi is the military chief in Uganda. He's in charge of the army. He called Bobby Wine a baboon. He said that he had killed 22 Nupe terrorists. Nupe is Bobby Wine's party, and he said that 22 killed in 1 week is too low and promised to do better. He even said the first thing he would do is to remove Bobby Wine's balls. He called him Kabobi. Yes, this is Uganda's military chief and the son of the president. I asked him why he was bragging about killing Ugandans that support the opposition. And then the tweets disappeared. They were deleted. Of course, you cannot remove things from the internet. You can't erase them. So here they are. Naye bannayuganda mulaba ono muwooza asobola okutta bannayuganda bonna n'abamalawo era we tuteerwanako nnyo kitaawe n'amala okufa muwoozi n'atuula mu ntebe kubanga kyekibalo kyabwe. Museveni yatugamba muwoozi aliwo nga generator eri stand by timinizi oli waaviirawo eno yagikwata. So we tutakozesa eno chance ne tweranako ngaffe abannayuganda ono muwoozi agenda kutugumbula abannayuganda. Tolaba nti taata we mutemu ngeye tugamba nti mutemu naye olaba ono muwoozi ono yekanya omusaayi supa agenda kutta abannayuganda nga tudde mu buyinza bwa Uganda. Ono agenda kubeera dictator n'okusingako kitaawe. Bwe tutakozesa eno chance eriwo nga Museveni tannalayigira n'amala okulayira n'atuuka ekisira Museveni n'afa kubanga Museveni talinayo emyaka 10 mu maaso. Wallahi billahi ono muwoozi n'atuula mu ntebe bannayuganda agenda kubatta ng'omuntu ate obuwuka. Kati abalala ki Madowo yavuddeyo n'amubuuza lwaki ota abannayuganda tonomala ne weewaana bulabula. Ayina engeri awo reply gy'amuwadde. Omanyi omuntu omutemu nga talina kyatya, omuntu omutemu nga talinamu yadde fiya egamba nti bannayuganda bendi mu kutta ate ne mala nengenda ku Twitter ne ntwitinga ne neewaana biki. Omusajja ono muhozi alina omutima omubi. Tolaba nti mugamba Museveni alina omutima omubi. Naye bannange Museveni yazaala omwana ogw'ogutima ogubi. Gw'ovanga ku muntu atta omuntu ate n'amala ne yeewaana atta abantu n'agenda n'atwitinga ono ate n'abeera mutema wa nkoko n'adde. Yamala gye yatwitinga yakoba ati nankayita abawagizi ba Nupe bafutu soja 22 ate era nkayenda ali kwenda Bobby Wine kumuniga bitundu bya kyama. Muli kubona ono muhoozi imwe abannayuganda ni mutasitukiramu kwerwanako ng'abannayuganda. Muhoozi n'amala n'agema obuyinza bwe papa n'amala n'agema obuyinza mu ngalaati. Tolaba nti mukola kwano video mwavuma ku Museveni ku gavumenti ya muhoozi teri balivuma muhoozi kubanga nga w'omuvumira akunoonya straight forward bakusala ku mutwe. Wallahi billahi Museveni n'amala avaako ono mutabane wono n'anina mu buyinza kubanga bino byali kukola ku wallahi biraga kijja okuba mu maiso. Ajja kubayitanga enunga mu lusoga oba muziyita mutya mu Luganda I don't know. Na aida kubayita ajja kuba nigabunige nge wandigemye enunga waginiga wanigako okawakaniga. Kati muhoozi okuyita abantu takibonanga like ekintu kiri awo kubanga yiva ku muntu omutemo atamala naira ina public natandika okwewaana azifu ng'akoze miracle ekyamagero. Ono muhoozi n'angira mu buyinza ajja kubayitanga ite obukuuka. Teri baayo omuntu alikolera muhoozi video ng'amuvuma ku gavumenti ya muhoozi. Tubona nti ne yababayo tukola video twabisa mu Museveni amaiso waayogera wakola buli kikuluma wakyogera ku mutima. Ni video lisi badibona yatuleka naye oli kubona ono muhoozi ono omusadde omutamivu alina omutima gwotabonanga nako. Nze mbako bwe muterwanako mukana akasira ketulina wa katono. Muhoozi ajja kulina ku ntebe ajja kuba tugumbula. Ajja kuba tugumbula. Ajja kuba idukiro no wawalaji.
ajja kubatugumbula muidako kiwulira naye kati kansubire abalonze Museveni sukali kiro mugenda gitanga jigula nusu 10 buli kimu mugenda nakira kigula nusu 10 sicho abalonze Museveni mwe mwesimye temugenda kugula bintu beyi nyingi nyonyonyo kino kikutte fire internet fire lali madonga tavaayo nga naye ng'agamba bisimayirwa kuba oli mwana w'omukulembeze kyobola bw'otiisatiisa abantu biki baabo muyaya amuuzeemu n'amugamba bibino byesomere Muhoozi atabuse Muhoozi akutte internet baganda bange Allahu akbar sikirabanga mengine. Jenerali Muhoozi ambaye ndiye mwanaye Rais Yoweri Gikuta Museveni ambaye ndio rais wa Uganda kwa sasa anadai kwamba Larry Madowo ambaye tunafahamu kwamba Larry Madowo ni mtangazaji ambaye anafanya kazi na shirika la CNN na ana asili ya Kikenya. Sasa aliweza kuachia documentary hapo juzi ambayo inaonyesha uhalisia yale matukio ambayo yaliweza kutokea kwenye taifa la Tanzania baada ya uchaguzi ambao uliweza kukumbwa na utata. Sasa kulingana na Muhoozi anasema kwamba Larry hakuwa na haki yoyote ya kuweza kuwapeperusha yale maudhui, maana kwamba yale maudhui yanatoa picha mbaya kwa taifa la Tanzania. Yeye kama jirani wa karibu wa taifa la Tanzania ana ufahamu mzuri wa taifa hili na ana ufahamu mzuri wa Mama Samia Suluhu Hassan. Anasema kwamba Mama Samia Suluhu Hassan ni mama ambaye ana wanawe na pia ni mama ambaye analijali taifa la Tanzania. Hiyo ni kulingana na yeye. Na akasema kwamba iwapo kulitokea tatizo wangeketi kama majirani waweze kulisuluhisha. Na Larry Madowo hangefaa kuweza kuyanika taifa la Tanzania jinsi alivyolianika. Sasa kulingana na Muhoozi pia anasema kwamba Larry anastahili kuchukuliwa hatua kwa kile ambacho aliweza kukifanya, na kama ingekuwa ni yeye angekuwa alisha mshughulikia. Yes, no pub the 256 nga buli jomba nyingiddewo bibine byakagwawo General Muhoozi alekyalinze omwami Larry Madowo overseeing any documentary. Abatamanyi Larry Madowo ayimuna mawulire omuddugavu yakwata obutambi obwalayoleka President wa Tanzania Samia Suluhu ng'ali mu kugezaako kubanga atta abantu abasukka mu 2,000 okwelemeza mu buyinza. Larry Madowo ono yagenda mu maaso n'alaga engeri troops za Uganda gye zaasalamu nga ziyingira Kenya, ekirowoozebwa nti basirikale ba Museveni be battirimbula abantu nga yabayambibwako Abatanzania. Kati mu ndowooza ye y'omwenge yagambye nti ye yeewuunya nnyo Larry Madowo broad journalist okweyisa bwatyo. Tosobola kwata bidategemu by'Abatanzania byansi yo byekoze ate n'obiraga ensi yonna. Ye kati amagezi gamugamba nti obuzibu bwona alaga ebyo so si ye abikola. Era amagezi ge ndowooza abaasuubira nti kati Larry Madowo abaasana basement olw'okukwata n'ayoleka obuziina bwabwe n'abwoleka mu nsi yonna. So nno ffe tubagamba abaami bano nti ne Uganda kijja beetegese okutta abantu mweteeke nga mumanyi ewaffe tugenda kubaddiza protestive vote bye tulimu bya ddala kuba kiri mu mateeka. Etteeka litukkiriza okukola protestive vote lyeri waggulu awo oliraba litukkiriza bulungi okwekalakaasa. Ffe tukola biri mu mateeka era tugoberera mateeka ge tukoleramu. Etteeka liryo litugamba bulungi nnyo, teri tteeka lyetuba tumenye. Otegedde bantu bakkirizibwa okubeerawo paka nga balangiridde akalulu. I sign out mukalonde mukabanje temuddaka. Abanaddeeka kijja kuba kiraga nti mwe abatulyamu olukwe mwe abakolya Museveni. I sign out. No Pablo 256.